Kyane yayita nnina omusango nze takompola mpola siri wala nnyo sajja nankutula ng'aleekaana wooyita kiki ekibadde simanyeka walungi zuwasola atya kaŋŋamba nakaana kakuba omusujja yate mutabani wa talina linnya n'erinnya limbuze bamuyitaani yalugaba yoyo weeteera nnuma okuzaama yeekolera itongwa ge mannya gange musibye muti bamususe muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi munnange omuntu obeeraawo nga weenyooma omuntu obeeraawo nga wekkakkanya abantu ne bakuvuma obubi n'oddayo n'otunako ne mundabirwamu n'ogamba ya rabbi lwaki nze mukama wantonda bw'oti kumba oli kirime kya ttunzi nze gwe bavuma obubi abawagizi ba Bebe kulu gwe bavuma obubi gwe bayita atasaanidde yantaddeko miliyoni 10 nga bannalungi wabaakuno ne basserungi wabaakuno teyayinza yadde obbatekako nnusu 5 nti gundi sembeegu y'omundabiddeko nakakaawo omundabiddeko miliyoni 10 Bebe kulu zantaddeko kafiga kange kano maama bw'okakwatako bw'oti weewangulira obukadde 10 kafiga kange just kateekako buteesi ngalo weewangulira obukadde bw'ensimbi 10 kale munnange tubeeraawo oluusi nga tetumanyi buzito bwaffe naye nga balabe balina okukola ng'amayinja agapima butya bwe tuzitowa so Bebe kulu okuva lwe yantaddeko miliyoni 10 nategedde nti naye nge gyendi nange gyali nzitowa Museveni yanteekako 10 ona ntaddeko 10 kitegeeza essaawa eno nzitowa obukadde 10 nga nzitowa nze mwana waani azitowa obwenkanidde awo nze mwana waani azitowa obwenkanidde awo Bebe kulu omunywanyi emu ku nsonga kw'osimba essira n'ogamba nti omwana oyo munoonya munnakuyingira pasono munnate ebyama bye eby'omunda naye bannange mmwe abammanyi enfumita olwomba ntadde nze nina ne kye nnaayogedde mukwano Bebe kulu nze owanvuma obusiiwuufu naye njagala okukutegeezaako kino mwana wa taata nsiiwuuse byama byo ebyama bye bintuulidde ebyama bye bintuddemu ne bw'olaba sikyanyirya nange ng'omuntu wallahi Bebe kulu nsiiwuuse byama byo engeri yokka nange gye nnina okunyirirako otandike okwadressinga ensi bw'oba oyogera ku yeekolera omwogereko nga handsome boy omunyirivu wa kuno serungi wa kuno serulungi wa kuno kutoola ku byama byo mbigamba abantu kubanga byebinsiiwudde ate naawe gwe mbikuumidde ondiko ombojjogola nkukooyo okumbojjogola nkukooyo okunkyocca nkukooyo okunnoonya buli woyogerako eri ensi n'onvuma obusiiwuufu kyokka nga ate ekituufu kiri nti Bebe nsiiwuuse byama byo kati ngenda kutandika okutaako kimu nze nsirikidde ebyama byo nze soogera byama byo kuba sivanga ye ate era sisobola nakkeera n'enkyogera nti Bebe kulu omuyimbi gwe yakola naye season 6 yamufunisaawo ku lubuto ne balugjamu era ekyabawula ne muyimbi munnoomu nga kati ye pulezidenti we mu kibiina ekimu kwali kumubbira kantuke kamereke ke yali alyaka mpolampola so nga kakati akamere ako kafumbirwa omusawo omu mu kibuga naye nze sibyogera mbisirikidde ate siri byogera naye nze nkuuma ebyama gwate ombojjogola gwate onkyocca wallahi onaaba muntu wannabaki nga temusiima abantu balamu nze nalingeddeko nenzija ŋŋamba abantu nti ekyakwawula ne ttaafu bbiggo bwe wayendanga mukyala wo bwakukwata ng'ogaa nti bakazi ba ttaafu bbi bakubakuba ku ssimu naye nze ttaafu bbi ŋŋenda mugamba bakyala be balekera okukuba ku ssimu yange mukyala wo kyava agamba mukyala wa ttaafu bbi Mimi Semakula gamba omwami wo ze tannyonoonera musajja Mimi Semakula nayawukana ne ttaafu bbi olw'ensobiizo naye nze mbisirikidde saagala kubyogera kakati omuntu akuuma ebyama okusinga nze oba oyinza mmuwaaki nga gwasasulira abakuumi b'ebyama oyinza mmuwaaki oyinza kumpaaki Bebe kulu tubeere bantu bakulu bw'oba okasuka amayinja manya nti ne sayidi gy'ogakasuka nabo balina amayinja bakyasobola okuyoola ne bakasukira tuve mu agagaboozi g'ekisiru yannumba pasono kati gw'okunvuma obusiiwufu nze tewannumba pasono nze neetonda akoze aliira ku nsiko gwe tewayingirira obulamu bwange obw'omunda nze nsebadde ekimanyi nti ndiira ku nsiko nga kalooli
Negwe wagamba abantu nga bwensiiwusa obulamu bwange bwa munda. Aliira ku nsiko obulamu bwange bwa munda Bebe bw'oyingira. Gwe tolowooza nti gwe wekka atalina kuyingirwa munda. Bw'onnyingira nange nja kukuyingira baaba nvunza ku kibondo. Nvunza kajina tujja kutambula aba seminti na nkokoto ate gwe wakola akajanja n'okwolekeza sayidi enkambwe Bebe Cool. Nze nagamba ekintu kimu nti tuli muzigo. Bw'otagusembereza muliro tegusaanuuka. Naye gwe wansembereza omuliro ate toyagala era still nsaanuuke. Fe batuyita omusango bijanjaalo. Obirya emisana mu ttumbi ne bikulumya olubuto. Gwe manya nti buli lw'olumba waliwo abasobola okukulumba. Buli lw'odifaminga omuntu waliwo abasobola okukudifaminga. Ekirala Bebe Cool si gwe muntu awagira NRM wekka. Leka kwogera mbu anvuma olw'okuba mpagira Museveni. Teri agaana kuwagira Museveni wo. Tewali agaana muntu kulya kazambi. Naye ekikulu tompaanira kazambi mu baana bange. N'obalaga nti kazambi mulungi. Gwerya kazambi wo naye weggwerengeeyo wekka. Weemalire kazambi wo osiriire wekka. Naye tojjanga mu baana bange benkuzizza nga mbaga kazambi mukyamu okujja okutandika okubapolota batandika okulya kazambi. Tetukuwalana lwakuwagira mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye obuzibu ekikutuwalanya kuggweerayo nnyo. Semayiri gwe mwaziise Isimayichuli. Abadde ebimu abiraba naga wano tetukkiriziganyizza. Naye gwe n'obeera yes omusajja omukulu. Ate tokomye ku ekyo ne bannayuganda abajja ne bagamba bannange kino kisusse ate era n'obazalayiramu. N'obalaga nti tebasaanidde kugamba nti emulago teri ddagala. Tebasaanidde kwogera ku buli bwanguzi. Tebasaanidde kwogera ku bubbi. Tebasaanidde kwogera ku butemu. Tebasaanidde kwogera ku kitta bantu. Tebasaanidde kwogera ku nguudo mbi olw'okuba gwe wagira Museveni. Tetugaana kuwagira Museveni wo. Ne toba kyana kya ttuleera nti ogoberera bugobereza otyo mafaaya fwa. Ekirebe gwe bw'okikuba gye kiviiramu eddoboozi enkuba gy'okikubamu. Bw'okikuba baakasimba kivaamu bwe yabaakasimba. Bw'okikuba muwogola kivaamu muwogola. Bw'okikuba eŋŋanda kivaamu ŋŋanda. Bw'okikuba ekidigida kivaamu kidigida. Leka kufuuka ngalabi ya mwami Yoweri Kaguta Museveni gy'akuba okugyamu amaloboozi. Ate n'ekiramulekerawo okufuukanga poti. Omusajja oyo mwe yeetoowoleranga obubi bwe. Nkiddamu Bebe. Leka kufuuka poti mwami Yoweri Kaguta Museveni mwatoowolokokeranga obubi bwe. Ye n'asigala ng'ali fresh gwe n'osigaza ng'ekivundu mu bantu. Bebe Cool weddira nkima ffe banno. Ffe baganda bo. Bali si baganda bo. Bali bazibuzi. Leka kukwatagana na mupakasi kujoonyesanga baana ba kitaawo. Kyokka abaana ba kitaawo we boogerako nti bannange wano bigenze bukyamu. N'oloope w'omupakasi sinakindi n'oyagala okukwata akakumbi okuba omwana wa kitaawo. Valuwinga ng'omusaayi gwo. Ffe bannayuganda ffe musaayi gwo. Bali bagwira. Nabagamba Ssemirumbi eyajoonyesanga abantu nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu nsiko. Nga bw'abawaayo yali ssentebe wa UPC mu Luweero. Nga y'abawaayo no muyeekera. Najjanga n'amagye ne batta abantu. Dr. Apollo Milton Obote bwe yafuna oluwenda, bwe yafuna olukisa oludduka, bwe yafuna omukisa ogudduka, teyadduka naye Museveni yakwata kiwedde. Mwaka gwa 1988 Ssemirumbi n'awanikibwa Kalabba. Bebe Cool gwa yishu olidduka ne bannatasha bye bali bafunye omukisa ogudduka. Are you sure olidduka ne Museveni? Are you sure olidduka ne Muhoozi? Mwe muli bakyemeza. Waliwo amannyo ge tuyita kyemeza. Ge mannya ag'engereka. Mu famire ya mwami Yoweri Kaguta Museveni oba mu gavumenti ye Bebe Cool oli linnyo lya ngereka likyemeza eritanyumiramu nga nawe batunula mu ndabirwamu ne baginika bagamba lino erinnyo teritunyumiramu. Oli linnyo lya kyemeza. Si gwe asoose okuwagira NRM atiisatiisa abantu. Si gwe asoose leka tiisatiisa abantu. Banvuma lwakuba mpagira Museveni lagadi awagira ani? Bebe Cool lagadi awagira ani? Ani yali ayimiridde ku seeti? Ani gwe wali owulidde ng'azaala walagadi? Olowooza tetukimanyi nti lagadi akolagana ne Museveni? Olowooza efaanyi tebifuluma nkonga ali wassale? Olowooza tetukimanyi nti alina ne ofiisi z'akolamu operation wealth creation? Naye wali owuliddeko emmundu yaffe yonna ng'eyolekera jjajja lagadi. Tukimanyi awagira Museveni naye si kidigida kiri kye nayogeddeko ekiwaawo kye bajjamu amaloboozi. Ate n'ekirala alimitinga ebigambo bye era gye buvuddeko yakugamba abawagizi ba Bobi Wine ekituufu bavuma.
naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe eyo statement giwulirize nnyo. Lagadi yagamba ekituufu kiri nti baabawagizi ba Bobi Wine bavuma naye ng'obakwatidde ku muntu waabwe. Bebe Cool ffe ne tuli bagwi baddalu tetuligwira n'atatuliiko ne kwatatuliiko tetuli bagwi baddalu tetumalaga maayuuka tutyo tumaayuukira nsonga emu kuzimaayuula ye munnoowo okkubwa n'eddereeva we nattibwa n'ogamba yeekoza kati simanyi oba ne Yasiini Kawuma yali yeekoza omufu n'ogamba nti Zaake yeerumye okutu tebamunamuyuza kutu ne Bebe Cool gwe mu ntegeera ye entono kale wadde entono tusobola okitegeera naye omuntu akyusa atya omumwa ne yeeruma eno. Abannayuganda bakaabya kajanja Uganda mulimu opportunities sente mweziri. Bebe Cool si gwe Uganda osiba oyogera nti Bobi Wine abuulira abaana bwakoze sente bannange Museveni agaggawaza abantu Bobi Wine nga yagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni kale tukkiriza Museveni yagaggawaza Bobi Wine then kitegeeza n'abaavuwadde y'abaavuwaza. Lwaki oyagala bano abatono nnyo ab'omunyotto okubalaga ensi nti Museveni yabagaggawaza nga abangi obabuusizza amaaso? Ffe tugamba Katonda yawe era yajjawo era neisima weebankubira essimu nti afudde. Kigawo kye nasooka okwogera inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kitegeeza yawa era yajjawo. Kitegeeza Museveni bw'aba yagaggawaza manya era yakola ki yavuwaza. Mutunulira ba individual Uganda erimu abantu obukaddana mu butaano nga gwe example gy'olina ne bw'oyimirire ye Kabale Kadaala ka Muhoozi Bobi Wine ababuulire butawe yakola sente gwe oba olaba Bobi Wine muntu omu amagezi ge gasobola okugaggawaza bannayuganda bonna oba obugaggawa bwe tumumenyamu busobola otugaggawaza bannayuganda ffenna. Wenjogera nti onaayogera omwana afuma ate ogenda kunkola kyeno figa tekwatikako mmaani wakitaddeko miliyoni 10 mukama we yagiteekako obukadde 100 ne Muhoozi yateekako ziyateekako ne bannayuganda baagaana okundyamu olukwe bandabe bamanyi gye mbeera mu nsiko egyoyogerako bamanyi gye ntambulira naye bakiraba ng'okunkwatako kuba kulya mu nsiru weno figa tekwatikako. Kati gwe njagala omuntu akuteekeko emitwalo 10 andabira ku Bebe Cool olabe oba onaasula nawo nga tebannakuwaayo. Njagala omuntu akuteekeko obukadde 10 Bebe Cool awo mmanyidde navaawo dda namaayuka nafuuka muntu w'abanyigirizibwa ng'era beetegefu nnyo okunkukulira nga mwami Yoweri Kaguta Museveni mu gy'ekinaana bwe yali mu nsiko abantu ne bamukukulira ne kituusa ne tamaguza okuttibwa because yali amanyi bali ku kozi emunaga wakirinze kanfe nunule Uganda waliwo abasobola okunfiira Uganda enunuke nkubuulidde ngendaako mpola sitembe kandika amaggwa kano kawoningi nkakasukira Moses ngendaako mpola wallahi sitembeka ndika amaggwa ezo sente miliyoni 11 zoyagala okunteekamu ddayo osome zikozesa oddeyo osome ofune ku magezi nga ge tulina kuba tewasobola kuyonkanga ffe. Oyinza okuba wali fast born bapapye okujja ku mabeere bayonsa ddako nze ndi mu Galanda nayonka kati gwe okufuna ku bwongo bwange bw'oba afuna wasuba okubufunira mu mabeere ddayo osome miliyoni ezo 11 zisobola okupasuwingayo ka diguli zisobola okujjayo ka diploma osobola okunokolayo ka certificate ne bagamba nti omusajja alinamu ku bwongo obusome wadde obuzaale temuli ne va mu kuntiisatiisa mukulu va mu kuntiisatiisa nkutaddeko miliyoni 10 nyenyenyenye gwe goloozayo Museveni teyali yagadde okunkwatako goloozayo Muhoozi teyali yagadde okunkwatako golowooza ndiko sente mmeka singa bamuntuusaako nga nze kennyini ng'omuntu yali ayagala kungula miliyoni 5 golowooza ndiko sente mmeka singa bankwata ne bamuntwalira onyumya mu miliyoni 10 nyingi kunze ng'omuntu bwe nziteeka mu nju ne nzirabako nyingi naye kuyeekolera ow'omunda obwo busente tebulina kye buli. Nze ndi mu kuyigga njovu onnyumiza mafulungu tuli mu ntalo za kuyigga njovu oli mu mafulungu. Imagine obudde bwange obwonoona bwe nali onoonedde ku Museveni ndi mu kubwonoonera ku kirerya gwe nsindikira abaana ne banvuma gwe toyagala nkuvume. Nze nabagamba bwe mbeera mmese
akamaso sikawala nanga kankubi nonya yakateze abo bontegera ngenda babuusa amaaso gwalina okusasulira ensobi zaabwe nkubuulira ntiddamu nkubuulira sweet Moses abo bonsindikira banvume ngenda kubabuusa amaaso kuba sibamanyi sina na kyembagaze mundu yange ejja kwolekera buli banvuma nange nga nkuvuma ene nga nkubuulira gwe kyoyita okuvuma kuba bwe njogerako nga nkuvuma buli bananvuma nze nga nkubuulira ate wano wetulaga tugenda kufa kubanja kuteeryama nange nsobola okunyirirako mpona okuyitibwa omusiyuufu nze nkubuulira gwe ŋŋendaako ate ekyanja kukubuulira ono katemba gw'olimu yeekolera munoonya n'ebirala nze yeekolera ensonga yange erimu okukwatibwa kwange oba okuttibwa kwange eri beyond your understanding Bebe kulu ensonga yange erimu okukwatibwa kwa yeekolera eri beyond your understanding waliwo mmanyidde navaawo nti yeekolera ne bwafa olwaleero Bebe kulu osookulwa ne bwonywa amazzi ne bwendwala obulwazi ssenyiga era saba nneme kulwala yadde entunuka yadde ssenyiga osookulwa wonywa amazzi national property it's me you're no longer national property you a national destroyer national musumbuyi national chireria national mudangina national mudandala